okyalaba okwanjula n'embaga. Kayimba ki kweyagala okuweereza omwami wo nga bw'akogeddeko ebirungi? Omwami wange niyo akayimba kyomuweereza naye akamanyi nga mangi kinze naawe kinze naawe kunyanya twagoba kutunywedde byona tebijja kutuyuza yampeereza kalala so lucky William so lucky sejjusa okukufuna omukwano gondaga sirina kyenjula osaana kukwatanga gilasi naye bannange mulina omukwano kwagala kusisinkana ludda wa twasinkana kyaki kyeyo buli mwagendeyo twaliwo omukolo mu kathedro Lubaga nga gwa mukwano gwe ate nga nange mukwano gwange nga gwambaga ne tunyumirwa nnyo naye nanyumirwa nnyo n'agamba ekintu kino nja kiteeka mu ssaala nange ne ŋŋamba nja kiteeka mu ssaala ne tusala essaala ng'efaanagana buli omu yali singo era yali singo nga mulina binoonya mwenna era nga tulina binoonya era Mukama Katonda n'akikola kyova olaba omukolo gwaffe ogutugatta era twasazeewo twasaba Mukama era nagwo gubeere mu Lutikko e Lubaga era kugenda kubeera mu Lutikko e Lubaga ngenda kuza omwezi 28 omwezi ogujja. Leka tubaleke mwebaze ku bantu tubaleke. Njagala okutwala omukisa guno okusookera ddala okwebaza oŋŋambye okwebaza abantu naye okwebaza Katonda nzirako abantu bonna ab'omu kitundu kyentwala ekya Kalolezoni bannyinaze baganda bange bakadde bange ab'emikwano bangi babaddewo mu kintu kino batulaze okwagala kintu kikulu nnyo ate nga buli kye bakola kiva ku ntobo ya mutima ekyo kikulu nnyo tukyebaliza Katonda nga basanyufu. Katubaleke tova ku Delta TV tukole ate leka twongere okunyumirwa omukolo nkwagala nnyo naye baaba bagalana ate beeyimbidde obuyimba obulungi omwami oba yasinze okuyimba oba omukyala mwami omukyala wetunudde mwezimba omukisa gwe wakisobola Mukama omaze ennakuwaki okuba olukyalo olulungi olw'egonjebwa nga lwakisa byokulwana tabimanyi kaba bukabirwanyize togala kisemberera kibbe bicyange naye kandekerawo tukole nkwagala nnyo katunyumirwa omukolo nga bawulidde muto wange ono Thomas nti musuubuzi ye bwatyo juzi yatambulako n'agenda ettaka gye yagula ekkooti wange n'agendako e Japan n'agendako e Germany n'agenda yonna gye yatambula mpulira aba akomawo agulirayo mukwano gwe akalamumbejja Robina suitcase wanje ekitegeeza nti keesiimye Kalobina akafunye omulenzi Katongola alina kyalinawo bambi sibe balenzi bano abayambala ekkooti z'evvumba zindeebukana gwa kibanja wanje sibe bano abalenzi taata bazimba ettamu mu ekirevu kiddemu nti ekitiibwa n'ettendo bya Mukama nebaza Katonda olw'olunaku olulungi nebaziza Katonda olw'abagenyi baffe nebaziza Katonda olw'abinna sijja kubimalayo naye katwala okwebaza eri omwami wange omulungi Sultanatu wange taata weebale nnyo weebale ddala weebale okujja weebale byonna by'okoledde weebale obutanswaza weebale nnyo taata wange omulungi nakugamba ebigambo ataba tugamba ebigambo nebaza Katonda eyampa omwami oyo omulungi talimba wanje bwayogera ekigambo akase mwokikubireko ekyengalo buli kyasiima takiya era bwagamba nti ngakola ekintu akikola ndowooza taata era olaba kirabye bannange dalingi ekyo kimu ekigaji kyange
waki buliwonyira bwoti nga gukwata ku gomesi yewaggulu nga weeraga babwana gwe weetere nalungi wange nga weetereza kiddemu twagala nnyo ssebo muko nkukwasa enkoko eno nga nkusaba onkwase mwannyoko weebale nnyo weebalire ddala ne ku lunaku lw'embaga ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda ensawo eno ndikukwasa enkambulenga nayo omuli ekkanzu yo ng'ey'obuko weebale kulabirira mwannyoko weebale omukazi ow'ekkonjerwa omukazi omugumiikiriza atayomba omukazi omuyonjo ono bwino ne bwe mba nga nkuwadde ennamba nga sikuwadde bwino eyo kukiye taata bulisaako neeno ku kamera nze Katongole Thomas Lobina njagala okukakasa nti olunaku olwaleero nkusibidde wano okutuusa ku lunaku luli olwa28 lwenaakuteekako empeta endala ey'obufumbo obutukuvu. Nkwagala nnyo. Amina. Lobina lagako abamawulire 1 2 3 lya lavu ya kuligeri wala Mano mana kata nawasi, potuka Katongole, uliyo byamanyi nawe olimba. We were to
kyokka ekiba kikuzikiriza Mukama. Manyi by'osinga okwagala ebimanyi era nkusinga ekyokulya kino bwe kiri munda bwekyo bwenjino ekwe kati ogira ng'olyako okutuusa wegenda okudda. Nkugamba mukwano nti ate sawa yaffe esooka bwekyo bwewedde nawe tukwesunze okubeera nga ate omukolo gwo tugukulaga wano ku Delta TV tukole nyongera okugamba ndi ku Royal Lake View Gardens wano off Nabunya Road e Rubaga. Kifo kirungi kikakkamu kirina emirembe bannange empewo zikufuwako okusanga ekifo ekirina emiti bwe giti mu Kampala weesunako n'olwekyo jangu ku Royal Lake View Gardens waneeno off Nabunya Road e Rubaga. Charitas by the World yeyankozeko developers balina ettaka bakkiriza kibanja mpola Njovu Junior School gy'oba otwala omwana wo naddala ow'ekisulo bamusalirako essente ate nga ne fees bakkiriza kibanja mpola. Kati komewo nkwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga.